bannansi ba Congo kati ke kaseera balabika bafunye kamwenyumwenyu ku matama yonna gye balinga olw'okusayininga kwa framework deal wakati wa M23 n'eggwanga oba gavumenti ya Democratic Republic of Congo. So endagaano eno yasayiningi yateereddwako omukono ennaku z'omwezi 15 omwezi gwabadde gwa Novemba omwaka gwa 2025 era nga eno egenda ku addressinga peace mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, especially mu kitundu kya Eastern Congo oba North Kivu. Nga muno mwe muli cities 2 ezawambibwa M23 okuli Bukavu ne Goma. Era nga okusikomugwa kubadde kwa mannyo nti ebitundu bino bikyasinzemu eby'okugagga by'eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era okuva byagenda mu mikono gya M23 bingi nnyo ebizze bibeerawo nga ekyaleetera na Felix Tshisekedi okudduka mu ggwanga lya United States of America okufuna obuyambi in exchange for minerals. So diiru zino nyingi nnyo ezibadde zisayiningibwa naye nga zikiraki nga zimenyebwa. Njagala ojjukire gundi yasookera ddala yasayiningibwa wakati wa Congo ne Rwanda nga Congo egamba nti Rwanda eno ye supportinga M23 mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo era nga Congo egamba nti Rwanda efulumya amagye gaayo gonna agali ku ttaka lya Democratic Republic of Congo. Era njagala ojjukire nti mu ggwanga lya United States of America baasalawo nti Rwanda yakujja amagye gaayo ku ttaka lya Democratic Republic of Congo okusobola okurespectinga sovereignty agreement oba sovereignty ya territorial sovereignty ey'eggwanga lya Democratic Republic of Congo nti amagye ago gali ku ttaka kyamu. Wabula nga yo Rwanda egamba nti ekyagitwala eyo kwe kulwanyisa akabinja ka FDLR. Kana akabinja kano njagala ojjukire nti abantu bano be Bahutu bano Banyarwanda abagendayo mu kitta abantu ekyaliyo bwe batandika okukwata ebijambiya ne beetemaatema ne bayingira mu bibira bye Congo era babadde ebbanga ddene nga bali mu gundi nnungi nnyo ne gavumenti. Wabula nti Abahutu bano bwe baagala kudda waabwe kuyeekera mu ggwanga gavumenti eya Rwanda era nga gavumenti ya Rwanda yeegamba nti okugira gundi eno okugiteeka mu nkola bakole ki balina okubawaayo. Wabula tujjukirawo nti United States of America ng'eyita musajja waayo akwasaganya ensonga za Africa bwe bayita Masadi Boris yayingira mu kitundu ekyo era yabawa warning n'abagamba nti kati bagagiyo basekyo balina necessary tools zonna ze basobola okukozesa okuba nga bajjayo amagye ga Rwanda kugafulumya eggwanga lya Congo senga tebagajjayo na mirembe. So kyaleetawo ogundi okusika omugwa kwali kungi nnyo nnyo ndowooza era twamaliriza nga tulabye endagaano esayiningiddwa wakati wa Rwanda ne Democratic Republic of Congo ng'eno yali mu ggwanga erya United States of America era nga zaasayiningibwa baminisita baneeno aba foreign affairs ababiri w'eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'eggwanga lya Republic ya Rwanda. Kakati process eno ebadde etambula gundi lwaki bayawula ekintu kino ne bagamba nti emu gitwale mu America endala ebeere Kata. Eno ey'Ekata addressinga bizibu ebiri wakati wa bannansi ba Congo. M23 ekibinja kya bannansi ba Congo nga kuliko kikulirwa Colonel Nanga. Colonel Nanga ono yali akulyako ne Electoral Commission eggwanga lya Democratic Republic of Congo mbu eyabbira Felix Tshisekedi akalulu okujja ku ntebe. So ati wajjawo wawo okusika omugwe ebyo byalimu enguzi byalimu ki. Colonel Nanga ono n'atandika ekibinja kye kya AFC oba River Congo bali beyitawo bwe batyo mpola mpola nja kuba nga mbijjukira nja kubikuliramu obitegere bulungi. So okutandika ekibinja kino bakola alliance ne M23 era ba Colonel Nanga obuyinza nga yabakola ki yakulira ebibinja bino byombi. So nabo bennyini tebabadde bulungi babaddewo okulwanagana mu bo bennyini tujjukira nti kuliko ba generals abaafa abakuwa drone abaali bateese engeri gye baagala overthrowinga Colonel Nanga n'okwefuulira amagye ga Rwanda agali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. So okuva ku olwo baakisalawo nti no basayini bagire zibeere parallel peace deal zibeere bbiri nga kuliko esayini ey'Doha egenda ku addressinga M23 ne gavumenti then eya Washington oba mu ggwanga lya United States of America addressinge Rwanda ne Congo. So eyo bajanguya ne bagigirira amagye ga Rwanda galagirwa gave ku ttaka lya Democratic Republic of Congo. Tujja kuba nga tufuna updates amagye gano gatuuse naye nga twasembayoko okulabako nga gatandise okusenguka gavaayo mpola mpola. So ekintu kino kyekibadde kikyasibye nti endagaano eno bwe badde nga bagisayininga ate nga bo bamala bagenda nga beekuba kubanga nabagamba ekongo ewali akabinja ka people power yayo abaana bano beyita ba wazalendo abaana ba Kongo enzaalwa ya Kongo bagamba tukooya akamanyiiro k'amagye amagwire okujjanga kuno nemutandika okutubbira ebyobugagga byaffe. Kakati yessaawa tukwate emmundu emigemera tugende tulwane tulabe nga tutunula ensi yaffe edde mu mikono gy'abannansi. So okulwanagana kubadde kw'amaanyi nnyo omwaka oguwedde ogwo gwonna gugwenze okugwerako guno gutandikidde okulwanagana kw'amaanyi nnyo paka America we yajja n'ekola kino ebiyingira. Nabagamba nti
bino byembasomesa bizibu bya kutegeera naye mujja bitegeera with the right time. Mujja kutegeera ani afuga ensi eno ya osobola okudda wano n'ozaala waawo akagwenfulumya n'okola ki, but with time mujja kutegeera ani afuga ensi eno. Olunaku lwe yagamba nti nnyingira kyaggwa, mukigira kyaggwa, era piisi zino zibadde zitambula ku speed ya kitalo nnyo okuva lwe yabiyingiramu nti n'okufa kw'abantu kubadde nga kutandise kubeera minimum mu ggwanga era Democratic Republic of Congo, nti okwongera ne kwekyo yasindika obubinja bungi nnyo okuli akabinja akakulirwa Eric Prince ngo ye lead kikabinja akagina okukakasa security in the region, kubanga endagaano eno gye basayininga wakati wa Congo n'eggwanga lya America egamba nti peace for minerals, security for minerals, nti America ino okukuuma eggwanga lya Congo then yo ejiwe 50% ku byobugagga byabwe. Ebukoichi, it was a bold move. Nakugamba Tshisekedi is another nationalist gwentunulidde lwaki tiyatunulya naga ebyobugagga bino bye bisa abantu baffe, kanfune security y'abantu tukole ki tuwe ebyobugagga bino abantu bange basobola okufuna security. Era yabalagira nti zino wadde tuwadde 50% naye kampani ezo ezigenda okukola mu byobugagga ebyo mwina zizimba wano muwe bannansi ba Congo emirimu ndiye. Era bakkiriziganya 70% ku bantu kulebe egenda okubanga ekola mu kampani ezo erina kubeera y'abannansi ba Congo. Security companies ezimu zinako kubeerako nga za bannansi ba Congo. So ekyo Felix Tshisekedi kyateeramu ku lw'ensi ye n'agamba nti wadde 50% omugitutte naye kampani muziteeke waneno temutusima bisime bya bugagga mubitwala nga China weekola e Uganda waneno. So ebyo bye bakkiriziganyako endagaano eno n'esayiningi wakati wa America ne Felix Tshisekedi, of which n'atandika okupushinga n'okunyigiriza eggwanga lya Rwanda okulaba nga liyingira endagaano okwesonyiwa ettaka lya Democratic Republic of Congo. Finally n'amala n'akifuna. Kati babadde nga basindikiza ekintu kya peace deal, wabula peace deal eno wakati wa M23 n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ebaddemu ebizibu bingi. Lwaki? Nti ekisooka bano bannansi kati nga tosobola kusitula byakulwanyisa nojja n'okuba abantu bano, kubanga nagamba nti poliisi y'abano Abamerika n'Abangereza n'Abafalansa ekolera mu bantu. Kati bo baagala nnyo creating ekifaananyi ekirungi, baagala nnyo okumaginga nga ba victors mu buli kimu Amerika eno. Ensonga lwaki yagamba bano aba M23 bangi era balina ne support nnene. Kati wetunaabaleka wetunaawa bano ebyokulwanyisa ne beekuba tetugenda kukola ki, tetugenda kukola miki, tetugenda okukola katukole peace deal bagende tukineutralizing. So babadde nga bagezaako nnyo gundi nnyingi nnyo naye nakugamba nti abaana ba Wazalendo bano balina obusungu kubanna be babattidde. Kati Wazalendo ne badde ng'egenda mu territories eza M23 ne basesebbula. Era tujjukira njagala ojjuke nti babasuuzaako ekitundu kye bayita Walikali bakibasuuza ne kiddayo mu mikono gyabwe aba Wazalendo nga bakamala okusayininga endagaano. Wazalendo n'egenda n'ekuba M23 n'etwala ekitundu kya Walikali n'ejja waliwo akatundu ako bakayita Uvira kalinako mu mikono gya M23 n'egenda n'ebakuba n'ekabajjako n'ejja. So M23 Wazalendo eno bana bavuka badde nga bagenda bakola zi attack ez'enjawulo mu ggwanga mu territories eziri controlled by M23. Kati ne kiwa America eno obuzibu obw'amaanyi nnyo okuba nti ekola kiti neutralizing ekintu kino okitegera. So basalawo era ebbanga ddene nnyo peace deal zino zibadde ziwumudde olw'ensonga nti ate Wazalendo yo yaziviolate nga si government si M23 wabula Wazalendo abavubuka bano ekibinja kino ekyabannansi ba Congo era badde balwanira ku side ya government baziviolate nga kati baddamu buzira ng'ennaku z'omwezi 18 August bali balina okusayininga endagaano zino zikole ki ziggwe. Wabula attack ezo ze babakola kirawo mu katundu mu biseera awo akatundu ka Uvira abaana bano bwe bakatwalira ne bakola ki ne bakedizira nga Uvira wano waliwo amagye agasingawo agaliwo obungi kuliko Burundi kuliko n'abaana bano aba Wazalendo. Amagye ga government galiwo matono nnyo okitegeera. So kati ekyo kibadde nga kireese egundi obuzibu ennyo mu kusayininga peace deal eno okitegeera paka we bagamenting ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa November basayininge framework oba framework eno babadde basayininga ku principles oba amateeka ge bagenda okugobererwa, kubanga ne wano bennyini ge badraftinga mwalimu ebintu ebimu M23 byateeka ku mmeeza government ya Congo ne bagamba kikafu wenza okubibawa, then ne government ya Congo ina terms ya wa M23 ne bagamba tujja bigendera kati wabaddewo okusukumugwa kwa maanyi nnyo. For example wali mugundi ejaliwo eyakolebwa nga M23 esaba federal ngeyagala Eastern Kivu ekyo ekitundu ekyo Eastern Congo ebere wansi wa M23 wabula nga bawaayo omusolo mu government nga bakikontrolinga wabula nga bawaayo omusolo ku government ne bagamba kikafuwe fo okukibalekera. So bali baagala bakole ekintu kibayita parallel government bagikole mu Eastern Congo naye ngeri under oba supervised by the main government of the Democratic Republic of Congo. Kati government nebigaana kati kubaddeko ekyokubajjako emmundu
badde mu civilian life bano bamanyira mundu bamaje so nga bagamba bagala at least bayingize maje ga Democratic Republic of Congo for security purposes basobola okusigala mu government ne gamba mmwe bimba mwaye ekirensi tetusobola bateeka maje wa the police wa the security agency yonna ekwata ku mundu so tetugenda bibawa kati ekyo nakyo nekibiranga kigize then tubadde tulina factor eyokuba nti abakulya M23 bonna okuli Colonel Nanga okuli Sultana Makenga okuli ne Joseph Kabila Jr nga babateekako emisango gya treason era njagala ojjukire nti n'ogwa Joseph Kabila n'ogwa Colonel Nanga bagiwozesa nga tebaliyo mu kooti era ne bagubasalira omusango ne gubasinga nga babakwatirako balina okubatta kati nga bagamba nti ate ffe tusayininga endagaano tweweeyo mutukwate mututte kati nga bagamba nti babajjeko emisango egyo basobole okutuula bakoleki bateese then n'ekirala nga Joseph Kabila agamba kuba Joseph Kabila njagala ojjukire nti presidential abadde alina ekintu kye bayita presidential amnesty eggwanga Democratic Republic of Congo lino senga obeera president buli omu obeera ne amnesty tokwatibwako tosibwa tolina kyokolebwa oba okoze ebikolobero byenkanaki so balina ekintu ekyo ekya presidential amnesty bo kibeewa kibeeterawo naye nga omwaka oguwedde njagala ojjukire nti Joseph Kabila presidential amnesty eno yamuggyako era emyezi mitono nnyo emabega omusango baagusala ne gukolaki ne gumusinga ne bagamba nti tumusingisiza omusango gw'okulyamu ensolo kwa treason kubanga yabadde main founder w'akabinja ka M23 okiganga wamu akwatagana n'eggwanga erya Rwanda kati embeera eyo ebadde ekyaleese endagaano eno okukola ky'okusayiningibwa era framework bonna badde beeteekako terms enkakali naye nga wiiki ndowooza bbiri emabegaawo nakiri abaleetera ne mbateekawo ne mbagamba nti endagaano egenda kuddamu esayiningibwe Felix Tshisekedi yaddamu n'abawandiikira n'abagamba nti kati framework batereezemu era olunaku olwaliro essanyu ery'amaanyi eririwo mu ggwanga Democratic Republic of Congo okuba nti bakkiriziganyizza bamaze okukola framework ndowooza ye planning gyogenda okukola kwe tugenda kugoberera kineno so mu framework eno ekoleddwa babaddemu ne gundi ziri 8 counts 8 zibakkiriziganyizaako ku bintu 8 ekintu ekisooka kye bakkiriziganyizaako kwe kulekerawo kulwanagana immediate ceasefire teri kuddamu kuwulya wadde essasi erivuga mu kitundu ekyo nga n'abaana b'Abazalendo nabo bennyini gavumenti erina okuba ku mwaka okulekerawo okulumba M23 ebitundu byerimu ekyo kye kisoose ekintu ekyokubiri kye bakkiriziganyizaako amagye ga Rwanda gonna agali mu kabinja ka M23 galina okuva ku ttaka eryo gadde ewaabwe naye nga abali mu kana akabinja bagamba nti bo bali mu kulwanyisa akabinja ke bayita FDLR ng'ovudde ku gali balina amagye nga balina ne bana abali muno kati bo bagamba nti bonna abatali bakongo nga bali mu kabinja ka M23 bave ku ttaka lyabwe baddeyo ewaabwe so naye nga bano bo bakyagamba nti bo baliwo kuma kabinja ka FDLR butayingira waabwe ne Rwanda nti balina okugiwaki protection naye ng'ekyobamaze kukola ki ne bakikkiriziganyako nti amagye agatali magwira wadde abayeekera abatali abagye amagwira n'abayeekera abagwira balina okuva mu ggwanga Democratic Republic of Congo badde ewaabwe condition namba 3 gye bateesezzaako bagenda abannansi ba Congo bonna abawaŋŋangusibwa oba abawaŋŋanguka mu mbeera y'olutalo balina okuddizibwa ewaabwe buli ewali refugee camp ng'erimu abakongo balina okudda mu ggwanga erya Congo kuwaaboobe baddeyo ewaabwe batandika okunyumira obulamu badde mu normal life eya bulijjo so ekyo nakyo bakikkiriziganyizaako bulungi nnyo era nga bannansi ba Congo we twogerera mu refugee camp zonna zeeka zigenda kukala abaana baddayo ewaka finally decades of fighting close to 30 years nga bali mu kulwanagana balabika bagenda okudda ewaka once and for all balabe nga batereeza okugira ensi yaabwe so n'ekirala kye bakkiriziganyizaako bagamba ekintu kino tikigenda ku stoppingira wa M23 tegenda kuwaayo mundu ku kaseera kano si weegenda okukawaaya wabula ekintu kino kigenda kutambulanga mpola paka we banaasayininga eri endagaano enene so M23 tetugenda gisuubira nti kuwaayo mundu kati ku ssaawa eno bakuva mu bitundu ebyo paka nga bamaze okusayininga ku kikundagaano ennene eri ndowooza basobole okukola ku bulamu bwabwe okutereera obulungi then ekintu eky'omukaaga kye bakkiriziganyizaako ge magye obutaddamu nkiddamu ekintu ky'omukaaga kye bakkiriziganyizaako amagye galina okubeera mu kitundu mwe galina okubeera tegaddamu kuddamu kusaasaana na kujjeno mu bantu ba bulijjo zooni ze zirimu abantu ba bulijjo balina okuzirekera abantu ba bulijjo bakole ki babeeremu wadde amagye ga gavumenti wadde ga M23 ezo zooni balina okuzireka ng'ozira zigenda kubeera ku protection wansi wa protection ya UN nekino ekibinja kya Eric Prince okulaba nti bakuuma bannansi ba bulijjo okubaggyako threats ezikola ki ezisobola okutuukamu then ekintu ky'omusanvu kye bakkiriziganyizaako kwe kuleka humanitarian aid okuba nti eyingira mu ggwanga lya
lya Democratic Republic of Congo n'okuyingira eno mu kibinja ekyabayeekera gye bali nti ebyo byagala ojjukire nti eno bali basiba humanitarian aid okuli emmere n'ebirala ndowooza nga batya nti biyinza okuleeteramu ate abayeekera nga Congo egamba bano bayinza okuleeta abayeekera ne babayingiza mu Kinshasa then ne basobola okuba nga baleetawo obutabanguko ate nga ne bali bagamba nti bano basobola okujja ate era ne bataleeta obutabanguko mu kimu territories zaabwe kati bakkiriziganyiza nti humanitarian aid balina okugita ebeere ng'eyingira mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo mu Kinshasa then neno waggulu mu Eastern Congo mu North Kivu oba mu Eastern Congo okuli Goma ne Bukavu ebitundu bino ebyawambibwa M23 nga emmere n'eddagala n'ebyambi ebirala byonna byonna ebyetaagisibwa birina okuba nga bikola ki nga bitwalirwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga byakuyamba abantu bonna bonna abali eno mu Kinshasa n'abali mu North Kivu. Then ekintu ekyomunaana kye bakkiriziganyizaako nti abakulu n'abakulu bano ababadde mu ndagaano zino bagenda kuba nga bakola ki bagenda kuba nga ba-addressinga ebyo byonna byonna ebyaleetawo obutakkaanya. Ndowooza mu public bagenda bigamba abantu ba bulijjo balabe nga bakuliyetinga ekintu kye bayita harmonization. Kino kye nabagamba nti NRM ebyokwepanka tubireke tudde ku gundi tudde ku table. Nti naye muneepanka mutya tugenda kumaliriza nga tuli ku table. Nabagamba nti ono Omumerika nkiddamu abantu abasinga bagamba gwe tugamba omuzungu yagenda tujjako Omumerika yakununula. Ekyo kyo nkikubuulira Omumerika yakununula. Ebyo mujja kuddawo mwekalakaase tulina ebibiriiti tulina biki tujja kwokya mukulu omala biseera ekyo ekibuga osobola okyokya n'okiteeka ku ttaka gavumenti n'esigalako nga yotesaze nti bano balwanye okumala emyaka 3 nga balwana paka Tshisekedi we yagambye kimala katuleete Abamerika bano n'Abangereza tubawe ddiiru oba minerals bazitwale tulabe nga tukola ki natutaasa eggwanga lya Democratic Republic of Congo okudda mu mikono gy'abannansi era tulaba nti final akikoze nakugamba ono yafuga ensi Omumerika yafuga ensi ate tafugumibwako temufugumirako senga akugamba ekintu ojja kikola. So nze nakugamba nti nze mu revolution muno ndi so calm, very calm. Nze ne wetunuulira ki nti bino simanyi Nyamutola gyewa MP baffe simanyi kiri ono Owebukedde yayeesimbyewo bikamu tunuulira butunuulizi ne ngamba nonno bano mukitegeera nze domestic policy siziwanya obudde kuba nkimanyi ti ziri so weak okitegeera so weak senga foreign policy zibeera activated wabula senga foreign policy zibeera mu sleeping mode domestic policy ne mubeera active mutya tosobola kukyusa kintu kyonna. So kino kyenjagala nnyo okubalagako njagala nnyo tukyuse mindset yammwe mutegeere ensi weefugibwamu then kigenda kutuyambako okulwanira eddembe yaffe kasita otegeera foreign policy weetambula kyangu nnyo okutegeera local policy kubanga byonna ebiri mu foreign policy ate bikola mu domestic policy just onakyusamu bukyusa n'agamba kati ffe ebisanja tugenda kukola bwe tuti. However bo ku bisanja baba okuva ku 1 paka ku 9 kati goyina okulonda ku ezo numbers n'ogamba ekisanja kyange kigenda kubeera kya myaka 5 kya 6 kya 7 kya 8 kya 9 bo bakuwa 1 up to 9 kati gwokola ki ojja n'olonda. So kati kino kye mbagambe nnyo nti nze ndi muntu ali so calm kubanga nkimanyi Uganda come rain come sunshine egenda kukyuka for as long as BRICS eri awo ng'Omumerika ajjayo $, ng'ono ekyeyamaani wa BRICS awo nga namu eri awo nga namu bagiteekawo kulwanyisa Bungereza. Munnayuganda weetegekere protest vote a non-violent revolution kubanga senga munaateekamu element ya violence tujja gendebwa Congo kubanga ne bano balina okwetaasa kati ogenda kakasa otya nti gwe oya toyagala kubasaanyaawo olaba nkugambye wano ekibadde kiremesezza endagaano zino kati just bakumaze framework senga eno stage bagivaako dda nga bagenda kusayininga ndagaano naye ki babadde beerumba ne beekuba ne bettanga beekolako violence okitegeera kati mwe tubagamba tubeere non-violence ate totugambira ku gondi tomugambako kola bibyo for as long as kita revolution teri gwe tagenda kugambako nkiddamu teri gwe tagenda kugambako for as long as kyekitujja ku mugendo omutuufu gwe tulina okukola ki gwe tulina okukola nkugambye n'endagaano singa bagisayininga dda mu July naye byagaana lwakukola ki lwakwekolako violence neddamu mu August nga 18 ne kigaana kati baatuuse ne balaba nga bonna bali ku lose situation ne bagamba katukole ki finally katusayininge kakati bannansi it is to their benefit kati bannansi bagenda kuva mu refugee camp tuli ku bannansi abali ba mu nsi ekyasinza obugagga ezimu ey'okubiri kuba si kyekyo yeesooka nakugamba inze okukkiriza nti Congo eno etusinga obugagga tulina okusooka ne tuddamu ne tubala ku by'obugagga buno ne tufuna statistics entuufu awo ne ndyoka nzikiriza era ndi omu kubagamba nti Uganda wadde kasayizi kaako katono naye esinga Congo obugagga nze nga nze eno ndowooza yange siiyo. So otulibanga tutudde nga tukyusiza obuyinza nze nina okulaba tulina okuddamu ne tubala Congo eno eyimiridde etya ku Uganda tufune statistics entuufu naye nze ngamba
Congo is either number 1 or number 2. Uganda is either number 1 or number 2. Nze gwenti ekyange kyekindi mutwe paka nga tufunye statistics eki entuufu. So bannansi abadde bava mu nsi either number 1 or number 2 mbugagga mu nsi yonna babadde babeera mu refugee camp. Naye ate finally oluvannyuma lw'America okujja mu bino thanks to America nkiddamu thanks to the United States of America nga bayita mu musajja waayo Masadi Boris, thanks to president wa Angola kubanga no president wa Angola yakujoininga Felix Tshisekedi namujoininga ku Joe Biden. The last visit ya Joe Biden nga Felix Tshisekedi wa yalina okutwalira no chairman wa East African Community wabula yasalawo n'akifiirwa kino ekifo ne bakiwasa May Ruto ye n'agenda n'asinkana Joe Biden mu ggwanga erya Angola mu December ennaku z'omwezi zaali 4 omwaka gwa 2024 ne balaba nga batuusa ku Congo wano kunaku lwetuusa olunaku lwairi wadde framework egize esayiningidwa tulinayo hope y'amaanyi nnyo kubanga kati endagaano eno si ze zimu ne ziri nti luli bajjanga ne basayininga East African Community nga yebibeeramu East African Community yebibeeramu nimujjukira ku Rwanda ne Nairobi agreements ze twafuna naye nga abali ate abakozinga havoc oba abakozinga conflict within the Democratic Republic of Congo ate nga bebeefuula ba negotiator paka Omumerika we yagambye mmwe tujja ba mwena mukoleki tufune okubaga nabagamba either mugenda kukkiriza batugenda baforcinga okulaki okkiriza nga ayita musajja wabwe Masadi Boris mujjukira tuwapa mu ggwanga Democratic Republic of Congo yagenda ke Rwanda wave Rwanda najje Uganda era nga kakati bino ebibala byetufuna mu framework emazididdwa okusayiningibwa era kati tulinda kulaba nga abanansi ba Democratic Republic of Congo badde wabo okutandika okufuna normal life gibadina okolaki balina okufuna tugenda kulaba kufulumya kwa China ng'efulumya eggwanga lya Democratic Republic of Congo tugenda kulaba more American companies nga zijja kubanga already twakafunayo abagagga babiri okuli wa Microsoft ono gwe bayita